Miss Amuli abadde ayigibwa poliisi n'ekitongole ekikesse mu ggwanga lya bugirimaani kyaddaaki attiddwa mu ggwanga lya Milan. Omuvubuka ono abadde nzaalwa ya Tunisia atemera mu gy'obukulu 24 abadde ateeberezebwa okuba emabega w'akabenje akaagwawo ku bbalaza ya Ssabbiiti eno mu kibuga kya bugirimaani ekikulu Berlin. Lukululana bwe yayingirira akamu ku butale obusinga obunene netta abantu 22 nga 59 baavaawo n'ebisago. Okunoonyereza kwalaze nti omuvubuka ono yandiba ng'abadde n'akakwate ku kabinja k'abatujju ba Islamic State ng'amaze ebbanga ng'anoonyezebwa ab'obuyinza mu ggwanga lya Tunisia olw'emisango egitali gimu omuli ogw'okwokya essomero erimu mu Tunisia mu mwaka gwa 2011, okubbisa emmundu nga ne mu Julayi w'omwaka guno alina omuntu gwe yafumita ekiso mu Tunisia n'adduka n'asaba obubuddamu mu bugirimaani. Kigambibwa nti ono ye yavuga emmotoka lukululana eyatomedde abantu oluvannyuma lw'abakugu nga beeyambisa ebyuma bikalimagezi okufuna engalo ze ziyite fingerprints ku steeringi y'emmotoka eno. Abavubuka abalala 2 enzaalwa z'e Kosovo nga bano ba Uganda nabo baakwatiddwa nga kigambibwa nti baali batudde mu mmotoka eno omwali ne Amuli. Akatale kano akamanyiddwa nga Obulumbaganyi akaatomerwa mu kawungeezi k'olunaku olw'ebbalaza ng'ennaku z'omwezi 19 kazze keegezebwamu enfunda eziwera okukakolako Obulumbaganyi nga ne Ssabbiiti ewedde omuvubuka omu yakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okukizuula nti yali agenda kukeetulisirizaako bbomu. We twogerera emirimu gyazzeemu okukwajja mu katale kano olunaku olw'eggulo okusobozesa abantu okugula n'okutunda ku bya Ssekukulu oluvannyuma lwa gavumenti ya bugirimaani okukaddaabiriza n'erangirira kaggulwewo mu bunnambiro wakati mu bukuumi obw'ekitalo nga n'ebiyinja ebinene biteereddwawo okukeetooloola okulaba nga tekaddamu kulumbibwa.